Mwenda musanva kasiri sasa tofema Mafa Radio Simba empologoma enunye dembe nkubuzako ena josinziro kwa mpozi ngate otuuliriza ojitumbude kudachi komunane zakata kusawa esa tuwezo kumacha ate mpozi tuwatu ingirao esawa eno yenyini ne uolokoso weekend taxi Zesula Senyonga Mr. Mosquito Haji Titibia Omubwati atene anko kakalama jakubanga negata kompozi abere mpozi ngatuongero kulutaya kubanga tulina manji nyo agasinzi dempozi muichi eno yenyini eranga sagala kuwera mpozi ngandua wonyo just nedaga some just hype wala ngamba bachali bange mwangu kubanga lunjo cha beni ba sexa mubanteke mu mod nawe Haji Titi bya lutuwe asagala babogoka at least kwa Haji tinga batulako salam assalamu alaikum Haji wafe Omubwati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa Haji tukole tutie Haji Titi bya nawe Nkolentia Titi bya lutuwe okay nenda tutandikira we exactly nyini aonawe Haji Titi bya olunaku lwa mpozi zagenza okuwera sawa 3 ez'okumakya nga mpozi abasirikale ba polisi abali mu byambalo n'abatali mu byambalo nga bali mu ngoye za bulijjo nga bamaze dde okwetolola mpozi ekizimbe empologoma y'eddembe mwebuukulira era nga bakisazeeko kyonna okukyetoloola nga bambalidde emigemera wala nga wamma tewali muntu okkirizibwa kuyingira oba okufuluma nga nekkubo mpozi erikkirira eriserengeta wansi mu kiwalimu nga gonna gaggaddwa ekintu ekyasobodde n'okuttula mpozi kasukaali kama waffe mandeevu ne kalinnya bwe batyo nga bagamba nti ensonga babadde bazze okukwata abakozi ba Lwogola Simba omuli Kidomole Opeto Mbabali Maliseri ababinsanga wano gattako ne Saabakaaki owamukuliko eyo ng'ensonga bakwasa bagamba mbu nga bali mu kibiina kyabwe ekya Bizonto Comedy bakola akatambi akali mpozi akayawula mu mawanga kiyite sectarianism era nga mpozi okukakana nga abantu bano bakwate akatambi kano tugenda kakuwako kitono kubanga tetujja kamalayo nnyo olw'ensonga y'obudde era nga bw'obimanyi Musabire gwanga temukomaawo musabire n'abali kulembera temuba temubamanyi katu abajjukize mukimanyi muli waka ate n'abaana bammwe tebababuuza bino nga nammwe temubimanyi abaana mubagambe nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ye pulezidenti waabwe bamusabirenga akwata obuyinza mu 86 akatufugira 35 ate akyatwaza kale bamusabire kuba ye mukulembeze abaana mubagambe nti Jeno Eri tumwine yakulira ebyokwerinda ekyo kifo kya nkizo n'olwekyo bamusabire Katonda amuyambeko Saabazonto abaana mubagambe nti aduumira amagye Jeno Muhoozi tetugamba muhoozi oli naye ate n'oli naye mumusabire nnyo kuba ye muwabuzi wa pulezidenti asooka nga muhoozi babiri bombi mbasabirenga twakamala bana Yoweri Museveni Jeno Eri tumwine ne bamuhoozi babiri tusabira abantu abali mu bifo ebitufuga mutukwate bulungi tusomesa baana bammwe kusabira bakulembeze kale tugende mu maaso mu polisi waliyo afande waffe Ochola mukakasa yaliyo ffe gwe tumanyi ate Sabiti muzeeyi oba tukyogere tutya nti Sabiti muzeeyi asalawo kinene mu polisi kale tumugatte ku bali naye tumusabire tugende mu makomera eyo waliyo by'abasayijja Bizonto Saabazonto mugamba abaana bammwe nti mwami by'abasayijja yakulira amakomera abo baweze 6 ab'okusabira kuba be bali waggulu abaana mubagambe yakulira CMI ye Abel Kandiho naye nno wankizo n'akulira SFC ye James Birungi tetubagambye birungi tugambye birungi abaana mubagambe ng'akulira Iso ye Kaka Bagenda bamugatte ku bali Bizonto Saabazonto naye bamusabire ali mu kifo kya nkizo bamala okumutegeera mubatwale mu Bank of Uganda mubagamba agikulira nti Emmanuel Tumutebire mubagambe nti omumyuka we yabadde mwami Kasekende contract yaweddeko teyaziddwa bujja abaana oluvannyuma lw'akatambi ako mpozi okubeera nga kasaasaana ku mitimbagano gyonna emikutu gyonna era bwe batyo mpozi basobodde okubeera nga bakwatibwa wabula nga tebannakwatibwa okusinziira ku Saabazonto Kidomole agamba mbu yasoose kufuna essimu okuva wa Alex Muhanji ngono mpozi ya Comedy Store yamukubide n'amugamba nti nina omuntu gwenjagala osisinkane mwogereko naye era oluvannyuma bwatu yamutadde ku simu ne basooka ne boogera ne bakola appointment bwe batyo
ate yeewunyiza nnyo okulaba nga byabaddemu okukwatibwa. Ate Alex Mohanji ye kye yeeganye n'agamba sebimanyiiko. Anti kakati zamwe mujjemu ebimu muteekemu ebirala. So feel free, it's okay. Kati gwe nkubidde wano nga mbatenze sibimanyi. Tugenda kusinkana ali ku nnya ddakiika 2. Naye kize kyembasabye mbagambe nti tebabakuba naye mbagamba lwaki bagamba oba oyagala okukakaza nti tugenda bakuba gujjamu tugende naawe. Ne ku securities gwe they are around 20 men. Katukoze waliwo esobola kugira simba n'abajeeto. Bana balenzi bano olwamaze okubeera mpozi nga bayoolwa bateereddwa mu mmotoka ezanjawulo buyite buno bu drone obwali bwakazibwako nti bwali bwaleetebwa kubeera nga butwala munnabyabufuzi omu. Kaakati namwe bwe babatadde ne babuvuga ne babatwala. Bwe batyo bawerekeddwako mpozi amyuka ekitongole ky'ebyamawulire omukulu Dick Nvule ne looya wa Lubogola Simba ne bagenda okubafolowinga balabe gye babatwaliddwa era bavunaanibwa batya. Kumakya bakwatiddwa ne batwalibwa ku headquarters za crime intelligence wali enaggulu okuliraana police standards unit. Naye wetuvudde awo kumakya wano mu kiseera kino nga babadde baleeteddwa ekibuli ku CID headquarters. Buli omu bamutadde mu mmotoka ye ne batwalibwa mu maka gaabwe era kati ng'emmotoka bagenze kukola search mu maka gaabwe. Buli omu bamuwadde abantu abawerako mu mmotoka emutwaliddwa iko n'abantu aba forensic abapoliisi abakola kunoonyereza ebyekikugu na buli omu bagenda kebera mu maka gaabwe nga Gold Kimato atwaliddwa ebubaga ne Senge mu Wakiso ate nga Saabakaaki aleetebwa werudde Bukoto then Kidomole ate yatwaliddwa Ntere then ne Maliseeri bamutwala Kyebandaawo nga poliisi egenda mu maka gaabwe okwongera okunoonyereza ku biki bye bayinza okubye bagamba nti oba oliawo baleeta ebintu ebisasamaza oba okutiisatiisa eggwanga. Bagamba poliisi egimu ku misango gyeyagala bavunaana ogw'okuba nti promoting sectarianism okusinziira ku abakulu abali mu musango guno kye bagamba. Wano basooke okubatwala kiki ekibaddewo baleke babagyewo okubongera eri. Babakunyiza babagyeeko statements eziwerako nga nnyanya buli omu bwe bamaze ne baba handing over. Naye mu kiseera kino nina looya wa Radio Simba Mwami Mukiibi, ensonga zino eziri mu bakozi ba Radio Simba gwe nga looya ozoogerako ki? Ensonga zikyali nsajjufu tetunazitegeera. Tusookedde ku crime intelligence enaggulu ne bakola statement tebatukiriza balaba nga bakola statement era tetubaddeyo naye oluvannyuma ne babavuga ne babaleeta ekibuli. Batugambye mbubbo they were just arresting officers. Batuleese ekibuli wano ne batutegeeza nti bagenda batwala buli omu mu maka mwafula bakole search. Bamuvuze nga bamuzza mu maka ge ffe tetugendeddeeko tusigadde mabega tetumanyi bwe bagenda bikola naye kale byo nabyo tunaabirindirira. Mu kaseera kano tetulina nnyo kifuyinza kukola olw'okubanga nti obuyinza bukyali mu bakama baffe. Okusinziira mpozi ku mwogezi oba ayogerera CID omukulu Twine yakakasizza okukwatibwa mpozi kw'abantu bano n'agamba nti kituufu tubalina era bajja kubeera mpozi nga bavunaanibwa omusango gw'okubeera mpozi nga batematema mu bantu nga basinziira mu mawanga kiyite sectarianism okusinziira mpozi ku penal code section eya 41. Kituufu tubakutte naye nga okukwatibwa kwabwe twasinzidde ku era ku katambi kaabwe akabadde katambula ku mikutu egya social media nga komedi eno gye badde bazannya mmwe muyinza okuba nga mugiyita komedi naye katufe tugiraba ng'ekintu ng'abadde bazza omusango nga omusango guno gwa sectarianism okubanga oyogera ebintu ebyawula abantu mu mawanga era bw'osoma etteeka lino erya penal code n'olaba section 4 egezaako netuwabula muntu kyaba akoze omusango ogwo. So mwe tugenda okusinzira tubabuuze bwe tulaba nga mutuufu kye baakoze nga kimenya amateeka tugenda kubatwala mu kooti tubavunaani nga tusinzira ku tteeka eryo. N'ekirala kye njagala kutangaazaako bw'owulira stage name yaabwe bazonto oba bizonto ate nga tuzze nga tumanya nti zonto y'omuntu alina ekikyamu ku mutwe tujja kuba nga tuwalizibwa okubakebera emitwe tujja batwala mbasawo baffe police surgeon waliwo empapula entongole ze tujjuzza ne tubakebera oba bano bantu bazonto oba stage name. Of course etteeka ligamba omuntu nga zonto nga mulalu tasobola kuzza musango.
nyongera okubuuza Katumbude Lubogula Simba ne kugamba nti kakati genda ku Facebook live yaffe mwemwefe ogenda kubeera mpozi nga tewolokosa omufuna bulungi nnyo oba mpozi ate ku Bokati TV oberenga omusangayo ku YouTube channel eyo Bokati TV oba Kakalam Times oba Radio Simba TV oba ku upcloud.com ojja kubeera mpozi nga omufuna bulungi nnyo. Kale nno bizonto olwamaze okubeera mpozi nga bikwatibwa ate mpozi womeruseewo bizonto ebirala nga birwanirira bizonto ebikulu bisobole okubeera nga biteebwa. Bano mpozi bakulembeddwamu Madrat ne Chiko Bujingo Zizinga Abafan Factory okogattako mpozi Maulana ne Rain n'abalala ate ne baddamu ne bakola akatambi nga bagamba nti osanga kali kabadde kakuba nnyo kano ndowooza ke kandibadde akatuufu ak'okufuluma nga bw'owulira wano. Genda warana genda wakanisa abafuna abalamu namwe abakyali abalamu naye nga mwafa temwebala. Bizonto, Sabazonto, are you okay? We are okay. Uganda etandise okunyumira bannange. Twabagamba nti wemako ne bemwogera mwogere bituufu. Era abantu bagambe nti bali basobezza kale bannayuganda mubajjukirenga era mubasalirenga. Abaana mubagambe nti Pulezidenti Museveni ye pulezidenti w'ensi Bizonto, Sabazonto. Era abaana mubagambe nti bali basobezza akulira ebyokwerinda musajja mulango, akulira amagye musajja w'embaale, akulira ebyamakomera musajja mukalamoja, Bizonto, Sabazonto. Akulira ISO musajja musoga, SFC musajja musamya, akulira Bank of Uganda musajja mucholi, Bizonto, Sabazonto. Nsuuyo Permanent Secretary wa Ministry of Finance musajja mugwere, ebyokulonda musajja mudama, URA Uganda, ebyenguudo naye Buganda, NSSF naye Buganda, Airport naye Buganda. Bizonto, Sabazonto. Kuno tekube kusosola tobuuza ate lwaki buuza Bizonto original. Saasira Bizonto biteebwe kati, Bizonto biteebwe mirembe. Bwe batyo mpozi tebakomyawo ate mpozi n'okufa eri okusinziira ddala mu Busoga ne bannaffe abakulemberwamu Nswengere nabo bakoze akatambi era akalwanirira abakulu bano nga bagamba kirabika ne bali ke bakoze kabadde kamaanyi nnyo ndoosa kano bandibadde baddirizaamu bwe bati. Bizonto, Sabazonto. Tuyinza okutereza ebibuuzo ebyali bibaleefu okutuuka okuba nga babagembye tomanna bayiza okubalekula. Bizonto, Sabazonto. Bizonto, Sabazonto. Omukulembeze w'eiwanga Musaada Musoga, akulira Sefulide Musaada Musoga, aduumira amagye Musaada Musoga, Gavana Bank of Uganda Musaada Musoga, akulira ISO Musaada Musoga, akulira akakiiko ak'ebyokulonda Musaada Musoga. Sabazonto birabirimu n'okutya nti abasisi ba Kyapati Basaada Banyankole, abasinyi ab'amaanyi ag'ebidumo Basaada Baganda, abatembeya amaanyi obuyi w'omulungi Kristo. Abo Bannayuganda. Kale nno okukwatibwa kwa Bizonto mpozi kwabadde kwaddiridde oluvannyuma lw'okubeera nti wabaddewo ekiwandiiko ekyafulumiziddwa nga kiraganga nti kyekiriko amateeka oba regulations abazigenda okubeera nga ziruŋŋamya abayimbi ne bannakatemba ku biyiiye byabwe. Era nga ebimu ku byabadde bimpozi binokoddwamu ennyo kyekyokubeera nga omuyimbi oba munnakatemba nga tannafulumya luyimba oba muzannyo ayina kusooka kugutwalayo mpozi mu komiti eri ewabula okuva mu gavumenti babeere nga baluyita mu bagambe nti kasukaali tekalina kufuluma, guno omuzannyo si mulungi gukyuseemu bwoti. Kale nno ekintu kyatanudde abayimbi bangi nnyo buli omu akyogerako lulwe. Amateeka ge bagayisiza kutogera bayimbi na bannabitone abali mu creative mu entertainment kubanga batidde nnyo oluvannyuma lw'okulaba amaanyi g'ennyimba message ebeera mu nnyimba kikyeyinza okukola abantu so kitukakatako ffe okugagaana. Tosobola kungamba nti nonza okuyiiya oluyimba ngenda dutwalira minisita wa genda tabeerangako mu ati tamanyi naki kyekitegeeza okuyiiya oluyimba mbuye atunulemu alabe oba luyita oba teruyita so tekisobola kukola okuyimba nnyimba wennawe njagalidde
nkugambye nti si katala ze wenjagalira okuba omuziki wengukubira so n'ensaawa zino era ngenda mu studio kubanga nina ennyimba ze nina okukola naye ate era nga sijja zitwalayo wa minisita ekyo kyo nakiganye nja ziyimba nziteekeyo manyiwa wensobola oteeka ennyimba abantu ne bazifuna so seetaaga genda mu sisitemu ya byagana amateeka ge bataddewo temukkiriza mateeka ga kutogera industry abantu abatusalirawo amateeka gano tebali mu entertainment industry so twetaaga tubeere fully represented abantu abalina omwoyo gw'abo abantu abali mu entertainment industry abantu abasobola okufuna pain abayimbi gye bayitamu baba nabitone gye bayitamu basobole okukola ebintu ebisobola okutambuza n'okuzimba entertainment industry. Bwatyo Nubian Lee bwe yategeezezza bwati twasobodde okufuna mpozi ate ne Kayemba Solongono ye manager wa Rema nga naye agenda kwesimbawo kuwa MP mpozi wali e Bukoma Nsimbi South naye n'ategeeza nti gavumenti kye yakuttemu kwabadde kukwata mu buugi obubabula. Amateeka twagala badde ntunyonyola abayimbi naye abayimbi ne babeera n'ekintu kye bayita ego gundi ono obukulembeze bwabwe ne bulimu okutereera bwennyini bakolako n'akakiiko naliko ne John Segawa naliko noza ne Kusaseo Hildaman n'abalala naye nga balina bye baagala ne sipiri gye baagala okutambulira ku mufo ky'okutambulira ku kituufu kati amateeka abasajja baddeyo ne bagayisa kati essaawa eno ate balowooza kuddamu ku reorganizing tuddemu tutempalinga ekintu ekyo kino nga twali tufunye looya ekintu kyonna tukikwate mu ngeri y'ekinnamateeka naye ne bateekamu embeera eyo ffe byabufuzi abakitaddemu kyokka nga kiri mu mulimo gwaffe mwe tujja ssente n'olwekyo mu mbeera eyo fe tulowooza anaategeera ategeere nti ekirina okununula ebintu ebyo byonna byonna kukyusa bukulembeze waggulu kubanga omusajja awoza okuyimba akuyita kwa leisure takitwala nga bizinensi ebezezaawo omwana omunaku omwana atalina ssuubi yakitwala nga leisure kyobola nga bateekawo amateeka mbu oba olina kyokoze gavumenti esooka ejja ekiwuliremu oba oli mitinga obwongo bw'omuyiiya alina obubaka bw'aba ayagala okuyisaawo naye byonna babikola beewala ennyimba ezo ze balowooza ezijja kwogera ku bikyamu ebiri mu ggwanga balowooza nti ete babyogerako byo bibakuba n'olwekyo nsaba abayimbi muve mu kulowooza nti ono politics ekituufu abayisa amateeka ago baagala kutukosa kukwata we tujja muveeyo lumu n'eddoboozi limu omusajja ono kyawulira kirala tawulira ekyo mu muzeeyisewo fe tuli bakyaliibo abakiryamu bo bali eyo basanyufu abasinga obungi percentage ennene eri mu kubonaabona bwe tubyogerako nga muwoza politics gavumenti eyagala bacritique teyagala abantu banaagibuulira nti mukulu wano oba okoze bubi kyova olabanga esalawo mbweruŋŋamye omuntu kyanaayimba bannaye Uganda ebadde ewemula nnyo ebyo byonna bya bufumbaafu gweosobola otya okuluŋŋamya kintu kyotateekamu bateekamu ki myebbanga lyonna ebaddewo nga bagirabanga eyabayaayi omwana akuze mbunze taata omwana ono nze omanye omwana ono nakoma okumuzaala kakati ntuuse omwana aguletiwetinga omukolo tegulina kubeera wassengaawe gundi gulina kubeera gundi oba contributinze ekyawo baggayi kutumanyira bumanyiza kutumalira biseera gavumenti va ku bayimbi abayimbi bakusiriikiridde ne basirika tolowooza nti wasanyufu ku mitima gyabwe gye bali ne basirise ne bagamba naye katujja tukola olw'obutiitiizi bwe wateekawo n'olwekyo mu mbeera eyo gwe bakwate ojja kutegeera ky'okwatamu. Okusinziira ku Waik Benda ono mpozi nga yabadde yakalondebwa okudda mu kifo kya Sophie Gombya kuba pulezidenti bwa UMA agamba bannaye kino ekintu kitulya ffenna bannabitone ffenna ate gojja sanga gubadde obalira ku ndongo yokka ate ojja kubuulira firimu ze kinsaba abayimbi bannange baleme kutuula basirike okitegeera ekyo kyo kikulu nnyo baveeyo boogere n'amateeka bwe batogategedde kasita wali wakutegeeredde gwe yogera tubeere n'eddoboozi limu because kino kitukwatako ffenna oyinza okuba toyagala UMA toyagala Waik Benda toyagala ani because ze mbadde mu UMA kati mwaka gugenda wera ebiri sinnafuna kizibu na muntu era nze omuntu atuukirira buli muyimbi ne Gravity baani bonna abeefuula nti byabeera lusalalusa bonna mbatuukirira era ne mubulira ekiro naga ate nkeera nakubira essimu omwana mbadde njagala kukola kino nkoze nti era ne mutumuyamba naye ku TV nakugamba nti ate nze tabankulembera. Okyali muwolokoso ate nga tukyagenderera mpaka ssaawa nyaze nnyini nze Sula Ssenyonga Haji Titibya ate Kakalamu ajja kubanga neegattako ekintu ky'okubeera mpozi nga bayimbi ne bannakatemba bawaayo ebiyiye byabwe bisooke bitunulwemu balabo babisaanidde okufulumizibwa kikubye bayimbi waggulu nnyo era nga mpozi Mathias Walukaga ono nga naye ayagala ntebe ya bwammeeya ensangi agamba nti yesi waakuwaayo nnyimba z'embu baziyitemu bazitaganjula batya tajja ziwaayo abalala mwe muweeyo ye tajja kuwaayo. bagenda kulegeresinga eri abalala nze bakimanyirewo kati okuba kulegira esimba nti nze sigenda kuwandiika luyimba lwonna ngende ndukwate eti nditwala abakulu bamale okubuyisaamu kino kizenga kyetteeka ly'abayimbi naye mateeka gagiridde eggwanga lyonna ono bwe budde eggwanga lyonna lirabuke ebintu bye twalaba edda ze natandika dde okuyimba ennyimba ezinenya gavumenti ensobi zaazo nga bwe tubaŋŋamba nti ndi anti gavumenti siwagira gavumenti kati saawa eno n'abayimbi abawagira gavumenti bazibuke amaaso nabo tebagenda kubeera safe nze ndudde n'ekiweewa
kubanga muwagizi wa gavumenti nnyo ebbanga lyonna era abeera nnenya lwaki saagala gavumenti kati ekyo ayagala gavumenti basoose okukwata ne bakola ki ne bateeka munda neteeka kitegeeza nti ligenda kutuuka babeere nga n'omuntu wa bulijjo wadde toli muyimbi nga likukwatako wasula bagenda kukugamba nti mukulu bwobanga oneebaka ne mukazi wo wiiki ejja sooka ojja olipootinge wano tutegeeze ku nsonga eyo era nomala okwatibwa nga tebalipootinga nga mwebase mwenna bagenda kukwata bakutwalira ku sime. Walukaga kiki ekibaganya okwegattangamu abannabitone kubanga ebintu ebyo byajja mwaka ndowooza guwedde we twasandika okubeera nga tubiraba ne tulowooza nti banaabisindika limwe ba stakeholders musobole okubidiscussingako muzeeyo ate mweyo input yammwe. Keeka endyeyo okumanya etteeka lyayisibwa dda era already liri gazeted tetumanyi baali gazeti nga simanyi bakolako sitampu nga teriyise mu paalamenti kyenjagala kugambe be bayimbi abawagira gavumenti nti abamu bamanya ku kintu ekyo era baabitukufunya amawulire nga baaliteefezanga eyo nga ne bakoolamu ne bagamba nti seketuzze tulipresentinga bali abalala bonna ebintu byabaani ebyo ogenda kubibuuza pulezidenti Sofigo yabadde pulezidenti w'abayimbi ne Mwonenyanja baagaana okunonda ku nkiiko zaabwe nga bagamba nti Walukaze ngeri atawagira gavumenti ajja kutulemesa. Okusinziira mpozi ku mwaka ogwa 2019 mwana muwala oba omukyala Sophie Gombya yali akyali mu ntebe ekirondiko kino we kyafulumira era kigambibwa mbu osanga oba oli abwe bakukusa ekintu kino ne kigenda wabula ye Sophie Gombya bino byonna abyeganya agambye nti ebintu buno bakukusiza na bikukuse naye yennyini tabimanyi. Kiweewa bangambye obaddeyo eri ku side reporters ensonga yakumukwata ku biyiiye byeyayiiya n'abaana ba Radio Simba bakidomoole nabo bakutte bizondo nabo balikire ku nsonga ze zimu ezo naye nga mu ligimu yo waliwo nga baleeta ekiwandiiko ekyo kati abantu batandise okubagamba mbugo mwaliyo ebintu ebyo ne mukukuta nabyo era ne babiyisa n'abayimbi abamu kati njagala kufuna luddalo. Mukama Katonda ompe ekisa. Kakati etteeka eryo we lyajjira waliwo ebiteekateeka ne baleetako awo era ne batuteekako mbusimanyi bakola consultation. Ne babako abantu be baayita bwe baconsultinga we insisted nti fe abayimbi tebaatubuuza bonna bwe baconsultinga they were not okay with it because they consulted about comedy nobody was okay with it so ne bakizaayo kati zino regulations zibaleese temuli yadde ka quotation akaali muziri enkadde kino kibaleese kipya okumanyanga babadde balina ebyabwe bye baagala okuyisaawo bakipapiza mangu ne bakigazetinga batugezezako okufolinga acts from the parliament regulations bwe zijja zirina okubeera ku table mu parliament ekyakolebwa at this time batugamba zaali gazeted ate n'okubeera gazeted baali tebazituwadde ffe kuzimanya wabula some people sneaked it out ne kilinkinga so mu ndowooza yange nti baadde balina ebyabwe bye baagala okuyisa bakiteekeyo regulations zaabwe zibeereyo bajje nga bakwata mpolampola ekitandise okuluma kati bizontu babinonye ewammwe ku makya si bwe kiri kiweewa baamukutte ne ku lisita abalala bonna abaliko luli babadde tebalina mateeka bye babakwatira so kino ekyabwe bakiisizaawo ne bakikwatakwata mangu mbu ne bakigazetinga we are trying to follow okuva mu parliament batugambye tebakiisangako mu parliament kati kitegeeza musobola okikyalenjinga era kyetuliko ye process etulimu ya challenging. Okusinziira ku kiwandiiko kino oba oliawo singa kyali kyajja dda nga bizonto byali biwaddeyo script zaayo nga tebannabikodinga oba oliawo bandibadde tebakwatibwa bandibadde bagamba nti kino mukikyuse. Ragadi muyite Dani Kazibwe ono mpozi nga y'omu ku bajjajja w'abayimbi agamba era nga mpozi amanyiddwa ennyo nga musajja muna NRM nga ne wa President Museveni ayingira takonkonye abantu batandise okugamba nti oba oliawo bakukusiza ebintu bino era bo babifunyemu babadde kwekubira kikono wabula yatutegeeza natugamba nti nze nasoose n'okukubira minisita Mutuluuza okumugamba nti ekiteeka kino tekijja kukola mukizzeeyo. Twakubaganyizamu ebirowoozo ng'abayimbi ba stakeholders ne tukkiririziganya ne ministry eyagenda nti batuwadde wiiki ejja tujja tulamu ne ministry ya ICT okukola nti tusale entoto tutereeze ebyakyama mu mateeka twalirabye ng'etteeka eryo ligobawo ebintu bingi ligobawo creativity ligobawo obwannannyini copyright already teri enforced babba oluyimba nga barekodingibwa ate olutalekodingibwanga teririko safety ligenda kuta industry by wembanga neta ekintu kyengeno kulima nga sikoki yatotandika okula nti auto wajja kunyuma waliwo ebintu abantu bebeebuuza ogamba nti kati nga Ragadi ne ttiimu endala abatuukirira President Museveni abali n'ekibiina olwedde kibawagira gye kiri mu buyinza
lwaki tebasobodde kubeera nga bayamba bayimbi bannaabwe bo beefuddeko bwefuuka naye endowooza enjaba nti tebalina kati ndi mu kulwanirira tteeka ate ekibuzo ky'ombuzizza nti nze amanyi pulezidenti Museveni lwakisirwaniridde bantu ze kenyini zonna kubidde minisita nti tteeka kyamu akati abo basirwaniridde bantu ntya bate nkisagala tunye tulete nandowooza ya bukyayi nandowooza eya butayakitesa nandowooza ya kulemesa ate nze yabanye n'abantu abalala okulaba nti kikya pulezidenti Museveni kino si kya NRM kino si kya ki tuli bannayuganda abayimbi mu palamenti mubaddemu MP ng'atongedde babaddeko mu music Katolo Wama Honorable Judith Babirye Honorable Kyagulanyi bo bayambye eki kale nze kyobuuzizza nti ate naawe okimanyi wali kutesimya Bobi Wine n'okubira ku Ssebatimba n'okubira ku Katolo Wama ne bakubuulira kubanga etteeka bwe lifuluma liyita mu palamenti abayimbi abo baaliyo tewali yafaayo kushenda musanva kasirisa satu fema mafa radio simbe empologoma enonja edemengo tufuna kumukutugulibwa nyini ogwa www.radiosimba.ug ate FM Facebook live FM mwefe ate Afcloud bobango tusubidwa ate ne ku YouTube channel zaffe omuli Radio Simba TV Bokati TV ne Kakalam Times ate nga mpozi njagala okubuza ku Salongo Moses awo ku Salama Road yawo kubuma nembuza kusenga nansambu emigaddo ogambo tya Tawanyi Joshua Festino Bank of Uganda ogambo tya Ronnie Keys ogambo tya Banda Shafiru UG omukyala Salimino kumbuzawo mpozi ogambo cha ku musanvu musawo Gerard yawo mpozi ku bulamu bwe bugagga ne mpozi Flower Sempo ogambo tya kwagala nnyo mwana wa mama kale esawa eno Anko Kakalamu abeera ayingirawo ateera nga mpozi ate alese ekitole kiri kyomanyi ekitole kyennyini nga njagala mpozi mubeere nga mumugiraagira mu kuwa neeno atya akola atya mwatiro temwaniriza bantu mwaniriza omuntu tusanyusa kulaba Anko Kakalamu nange okubasanga banywanyi eradde babebi musajja ono ng'agamba atya nange lutuwe bebe munatubeererawo ng'aliwo abasala bwanno makalinga sombosenyama empana gye bakuwaana ojja kubajja kubeererawo kale yongera okubuuza nkonagesekwate ng'otumbudde ku kyena musamba kasirisa satu femwemwefe bwerio Simba empologoma ennungi ey'eddembe bagala patuuliriza tutya ku kyena mubiri akasirisa emusakole baserugala bafunya ku www.radiosimba.ug twongera okubuuzaako twongera okwanirizaako nagesekwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe mu supermarket mu butale ku bodaboda stage zona mu taxi na buli omu osekwate ng'otuwuliriza yonna wolokoso tuli ffenna paka saa zigera kubeera nnyeza amakya g'ennaku olwaleero ensonga tomoni akadde ke kanatusalaku kale akubuuzaako n'okwanirizaako nate nze Kakalamu the answer pita answer w'omulembe guno otyo ndowooza nange kantandikire wano oluusi waliwo wenfuna essimu okuva mu bantu abamu obutuufu nange nendowooza nti oba oli awo abantu nga baneeno oba baba banjagaza ki kale nembugezaako okubate nga mbawuliriza oluvannyuma nenzijukira nti babuwe wolokoso yateekebwa okubate ng'ekola ku nsonga z'abayimbi nga tasasodde oba kale oba atandika butandisi oba yoyo omuntu aba omututumufu awedde emirimu era bwentyo nekitegeera nti abantu nga baneeno bakuntawanya nnyo era bakubeera nnyo ku saidi yange nga bankubira essimu babuwe abakulu nga bano nga beetaaga obuyambi okuva gyendi nga noono weyankeereddeko era nantandika bw'ati wanyi sebo ana bantwala wanji bantwala ba ani ono lake costa ono lake costa lake costa ni akutwala mwana nandiro lya mmanja nyumba yagala gisibawo bantwala mwana nze lake costa Brian White bwe yali asubiza akajate n'atakamuwa oba obijjukira ebintu ebyo ebiseera wali kwekigi Brian White gwe yasubiza okuwa essente n'ate nansiba mwana nga mmaze omukolera kati bwa mwana kasente kaganyemu mwana wanene waka bakubanja mmeka abiri emyezi 5 anti kale
kyogamba okuva korona we yatandika kuledde bakubanja olaba muganda wange music ali bwati nti oyinza okubaawo nga bakubanja naye ng'omusajja n'omukwatiriza n'omugaa lindako kuno mukama nakukwasa oluyimbo lunoosasula emyezi nga 6 kati nze bwe mbadde nkola ekintu kyange kaakati gwe okola music gwe mulimu gwo music nze mwendya kati mwana ebintu byagaanye omusajja ndi bubi mwana bakufulumiza ddi leero kati mpula sibitegeera oyagala tukolere kise mwana soko nyambo mpisizeemu awo omulanga ate omulanga nze abakukwizzamu gwe gwekubire capca abasajja bajjike chopazi basooke bankwatemu awo basooke bankwatemu naye embeera nedda olaba bano baboyo baguze ennyimba sente zakuwadde zakomako tetulinga nti amuamerika nti osigala ofuna ku luyimba luzookomako oba abiridde geego toddamu kufunako kyokka teyasigala afunako mpaka ngaani gwewaguza ennyimba nnyingi zempandise kakalaamu kyogamba tugambe olukuba tolumanyi oba wininwadi tugambe hana tomumanyi hano lwani Walaso ne kamito kumanyi. Manga dalena tomumanyi. Neba nkomaawo mwa nyimba nyingi zenkoze nze. Lwaki towekubidde mulanga kwabo wakolera? Olaba abasajja bonna olaba kati essaawa eno nina bemmanja nze mmanja sente nyingi naye buli omu gw'otuukirira agamba mbeera mbi kati nze mbakolera ekinaye mazima ddala mwana binsobedde bikusobedde bintabudde ate wamba kubanja mmeka era ogatta emitwalo 22 emirundi 5 ekakadde amazima ono ye wolokoso mu weekend taxi wolokoso okay newano katukwateo omuyimbi Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo jibadde jikunukiriza kyenkana emyezi ng'etaano okuva omuyimbi ono Eddie Kenzo we yesu anayolekera eggwanga eri Ivory Coast ewakwadde abamu baatugamba nti yali ayolekedde eggwanga eryo okukolerayo lyasoze ezaali zeetegekera ekivulu kye ekyali kirina okubeera ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu omwaka wa 2020 ku kisaawe ekkololo wali ekyali kitu eba kye yali atuumye nga Eddie Kenzo Festival. Oluvannyuma kye twategeerako nti ekyo si kye kyali ekigendererwa kye abula yali alinayo ekivulu era ebivulu ebyali ebyenjawulo awo no covid we yatabukira okutuuka okugaza kyenkana ensi yonna babuwenga ne Ivory Coast Eddie Kenzo gye yali yemu ku nsi eyasobola okuba ate ng'eggalwa era bw'atyo neggalirayo Eddie Kenzo nako n'abamu ku ttiimu bye yali agenze nabo era munywanyi abadde ng'ojjanga tuwuliranga nga tukuwanga abanga tukubanga omulanga bakiranga twagala abakulu bayambe Eddie Kenzo akomezebwewo okwabobwe ataasibwe okufiira ku mawanga tomanya oba oli awo nga bizze bubi nabwe kityo Eddie Kenzo abadde ng'ajja abeerangamu essubi era ng'asulanga mu ssubi erya buli kaseera oba oli awo olwaleero yandidda ne lutuuka n'atatuuka palamenti saako ne minisita y'ebyobulamu bonna nga basuubiza nti Kenzo muntu w'amaanyi nnyo era wakudda okutuuka olunaku olw'ejjo abawagizi ba Eddie Kenzo we bayolekedde ekisaawe Entebbe okunona Eddie Kenzo ono bakira bakedde okulinda omugenyi waabwe omugole waabwe ono tuuto zikunukiriza saawa 10 zigenda mu saawa 11 ng'omugole bamitatuuka kenkananga n'abagenze nga ab'amawulire abayolekedde mu kisaawe Entebbe bakira bagenda otuukayo ng'omunywanyi ono talabikako ku kisaawe awo ne bakakasiza nti ne babagamba nti omugole ono wakutuuka ku saawa 3 ez'ekiro nga wawulira wano omusajja ajja naye saawa 3 olutuuka ayingira temuli mu muzannyo kyamu wali awo oba muvuddeyo tuvuddeyo ku airport ffe tubadde tulina bannayuganda babadde bazze bagide Qatar Airways ne tubakwata kuba ne minisitule ekoze press conference eyaherese ku airport kwennyini so banyonyola Kenzo tagenda kukola ki abantu teri mulabako amala saatinga nakuze badde manyi badde bapulani nti kumulengererako bbali teri byakumulengeraku wadde eri gye babateeka eri waggulu nnyo temusobola nalaba n'abantu feesi muntu kyoyo olowooza obalaba obeera waggulu eri gye bakuwanika gyemulabira wabawo kabaasi ne bawenda akabayoola akamatwala kasaba paka mukalansi kati ne Kenzo bwe kiteri nako mulaba nako
Oluvanyuma zabadde zikunukiriza sawa 7:15. Oluvanyuma lw'essaawa 3 nazo nga talabiseeko ne balinda sawa nyanga tebalabiseeko ez'ekiro ze tugamba. Erikezo zadde zikunukiriza sawa 7:15 ez'ekiro ekyakesiza olunaku olwaleero. Omukulu ono n'akomawo wakati mu bantu abatono ddala abamulabyeko era bw'atyo n'abagambirawo nti musanyufu nnyo okubate ng'atuuka ku kisaawe Entebbe nga bw'owulira wano. Okay, my fans, they told me that you guys were here waiting for me. Unfortunately, it was late and I came late, but I'm finally in my country. I'm here and I'm not. Are they taking me to quarantine? Yes. For 14 days. I have to go to quarantine. For 14 days. I have to go to quarantine for 14 days. But after quarantine, the party starts. Okusinziira ku manager wa Eric Enza amanyiddwa nga Martin Beta, abamu ku babadde abagumiikiriza nga abala bonna bavuddewo, agamba nti Eric Enza waakusookebwa mu karantini okumala ennaku 14, wabula ekifo kye balonzeeko tayagala nnyo kumubalirira. Omukulu ono era omugole waakusulira ddala mu karantini ennaku 14 we zinaggwako, bakira banaddamu ne batubuulira nga bw'owulira wano. One list of hotels prices. Kati buli muntu mu kidiche atunulako n'agamba nze naye 10 gye nsobola. Naye 6 gye nsobola. Naye 5 gye okitegeera buli omusikira mu buzito. Okay, kakati ekitegeeza namwe temusobodde kubanga mulabako mulengeddeko mulengere. Tetumulengedde talabwako. After ennaku 14 kyekidda ku kabaga. Awo tujja communicating ekinaddako ng'ennaku 14 ziwedde. Naye tusuubira okubeera ne press conference. Weeka ejja. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Oli ku 97 akasirisa 3 FM Radio Simba empologoma ennungi ey'eddembe. Twongere okukubiriza okugenda ku YouTube channel zaffe muli Kakalam Times Yugi, omuli Boka TV, omuli ne Radio Simba TV, n'osobola okubate ng'ofuna ensonga zonna nga zina okubate nga zitambula. Ate of course ne tukukubiriza kubate ng'ogenda ku mukutu gwaffe gwa Facebook Radio Simba FM mwefe tuli live tugeza kubata tukutwalira ensonga nga zina okubate nga zitambula. Nze Kakalam de answer tuli ne Sula Senyonga akumaliriza kati nza akulimu. Kubuziza konyo Enoka Management Kawempe, nembuza konyo ku Sean Lemon Starboy Yechireka, nembuza konyo ku Sebaiga Vincent LC5 to be Eruero, nembuza konyo ne ku Nampala Yusuf omunywanyi. Kali. Wanano wetudda akina muyimbi, akina comedian, MC n'abalaba gwa mu Koweryo. Wano wakulu nnyo wuliriza okuba akukwatako. Omuyimbi Jewadi Kiwewa AKS abanywi wakuno. Kuluno gwandibanga gwamuweddeko. Kigambibwa nti lwali lunaku lwakuna. Omuyimbi ono Jewadi Kiwewa yazingibwako abasajja abali bakwataganye n'emigemera wala. Abali abayitirivu okuzaama okakananga bamulumbye mu makaga agasangibwa Kawempe bakira abitebye. Wabula okusinziira ku bibadde biyitingana eri ababadde bakyalirako ku Jewadi Kiwewa ono, eyo gy'abadde gye yatwalibwa ku CID, bagamba nti Jewadi Kiwewa abadde awuliranga ng'ayogera ebigambo ebigamba nti teyandibadde wano, naye omwana ono Eva Boss yamukola ekintu ekibi ennyo. Eva Boss ye mukubi w'ebipande era agumibwa ali eri obakolera ali eri ku Kalenda restaurant ye Makindye, agamba nti teyandibadde ng'akwatibwa omunywanyi ono, naye ono yamusetinga okutuuka okukwatibwa. Kale Eva Boss byeyegaana.
omusajja wamuseetinze. Omusajja sinamuseetingako nga bw'ayogera. Ate n'akoogera era nakoogera nti oba ki. Wala n'amuggyako interview nga kyemmanyi. Interview ye gy'osooka okukola gyagamba nti Eva Boss yaseetingidde abasajja ne bankwata. Ekitali kituufu kubanga nadde munoonyeza kalimo. Nga ku mbeera eno gye tulimu munnange kukwatagana omuyimbi ofuna katiru kanaona kubira omuyimbi naye n'afuna kasente. Kati abasajja bwe bazze kalenda ku makya zaate ssaawa nga 4 bansanze nga wendi ne banga Eva Boss tukwagalamu. N'olwo abantu abalala oba bityesigama tubyadde byankukutunga babadde bameka baali babiri naye ng'omu mumanyi muvubuka abeeramu Ebonize eyo bamuyita Kalule abasinga obungi bamumanyi kakati ebanga Eva Boss kiina ddiiru ntwagala omuyimbi gwe bagayita Gerald Kiweewa n'oluyimba lupala atukolere nga watera okukolera ku bayimbi abalala kuba alina omuyimbi gwe yakolera oluyimba lwa kampeyini weeye mukono kati ne bagala twagala tukubira oluyimba ng'olwo ennyini kati nesooka nezira ebbali nekubya Gerald Kiweewa ng'omanyi ebyeddiiru ne mugamba owaayo wano kale waliwo abasajja badde bakwagala baagala bakolera oluyimba Gerald Kiweewa n'asanyuka nnyo okuba yangambye Eva Boss ndi bubi baseetinge bajjeemu ssente ngamba zisigala babamulira ssente naye kaakati ngenda kuddayo wali we bali nze ngenda kukuba essimu nga bawulira obalamulire ssente nezere wali we bali netwogera nenga omusajja nga aŋŋambye ali maka ge ne bagamba tosobola kutyala okukalenda nitumaliriza bizinensi kukwata essimu ngikubire Gerald Kiweewa neyiteeka mu lawudi kubanza ebintu byange bibeeramu mu ttaala era nenkubira Kiweewa nemuga essimu eno gyenkubira eri mu lawudi abasajja abalina bizinensi bawulira osobola okujja wano emakindi kalenda ne bakuwako ssente ne bakuwa nemusobola bakola oluyimba nanga Eva Boss owulira nanga Eva Boss siina ntambula evakaweepa okujja eyo okiteekera abasajja ne baŋŋamba ti omusajja batalina ntambula oba tumusanga eri mulaba mutya kati nze ne mbagamba oba ng'obudde bugenze musobola okumulaba olunaku olulala wangi zabadde 4 ng'obudde bwakumakya saa zabadde 4 kati Gerald Kiweewa yawulidde ekyo nga ŋŋamba nti oba munamulaba olunaku olulala Gerald Kiweewa n'agamba Eva Boss abasajja bawe ennamba yange bali banakutula ssente naye nga Gerald Kiweewa ssente azeetaaga oba okitegeera ng'ayagala ssente kuba watuse ne time nga Gerald Kiweewa yasinga ate okubeetaaga okusinga ate bo kubanze namugayo n'abasajja balina ssente balabira ku ki kuba omumumanyi ne kampuni gyakolamu erina ssente kati ate nze yaŋŋambye Eva Boss wano waliwo ssente empitirivu kati guno omulimu tugukutule goma tujja kuwa kitukuwaddeyo kati nange tugamba Gerald Kiweewa tibana abasajja baleka balina ssente era balamuliza ssente entono kati ekyo nagamba bawe ennamba yange y'essimu kati naye mbawe ennamba era ne mu tayimu eyo okubawa ennamba azzeemu ne bamukubira nga ndi nabo nebagamba ono Gerald Kiweewa n'abagamba nti yeyenze nabaga saving ennamba yaffe tujja kati abasajja nabagamba Eva Boss oba tugende ffenna ddiiro ogibeeremu oba okitegeera tukuwe ne ssente kuba obudde nebagamba munne munsanze nakatuuka ku mulimu gwange ate ndi mu bize nina abantu b'enkuumi siva ku mulimu gwange kati bo ne bayingira emmotoka ne bagenda owulira mukulu kati saawa zaali ziwera saawa nga 9 ninda okuwulira oluvuuvuumo nti bannange Gerald Kiweewa bamukutte simanyi biki ngamba omukulu talowooze nti nze nseetinze abantu abamukwata kubanga kumakya nayogedde n'ekintu mukulu Kiweewa kwekukwata essimu nenkubira Kiweewa nga essimu teziriiko owulira nabadde nkyatetenkanya okukubira Kiweewa nendaba essimu ya budumulasi ngenkubira kati kyemmanyi Kiweewa bamukutte oba yayogedde ku linnya lyange nti Eva Boss biki kubanga nze namukubidde essimu nga teyitamu abudumulasi nangamba munne Kiweewa bamukutte biki nabadde sirala kubako essimu kazibwe kapo nankubira nga nkyayogale kazibwe kapo walukaga nankubira neŋŋamba nno bayinza okunneekwasa nti nsibisiza omuyimbi waabwe otyo bizinensi mwanatu bagitwalidde ddala ewaka mu maka ga Kiweewa era nabwe kityo ababaddewo ng'abajulizi nga baleeta bizinensi eno ye mukyala wa Gerald Kiweewa eyabirabyeko ng'abasajja baneno bazze mu bungi ddala era nabwe kityo yakutte essimu mukyala wa Gerald Kiweewa n'akubira Abdulmulas n'amugamba nti mwana kino ekiri ewaka batutwala batumalawo kati nga Abdulmulas omunywaji era eyakoze ng'omusasi era naye mwanatu nga babimuwadde nti bamutwala n'abituweereza kale yasobola ki obiwulira wano
Nzagi bakutwala buno bya Luyimba kati tuli wano waka police bali mu kazanji yonna n'ebisenge byonna. Kati ate Oluyimba lwazisa kyenju. Bitegeera bali wano ne bakazi abeza police akinze bali bamutwala balama lena ku mega tinamanya na mfundi je bamutwala ku police. Naye nga gwo kakasiza nti Luyimba. Ya bagabe musimali ya composition ibe akumwala ba condition ize bitegeera. Buli kimu kikuba ebifaananyi mu nju. Ate mwetegereze nnyo omuntu ayinza okuyunga ekintu kyonna bajja ne baaza ne bateekamu ekintu ekitali kikyo. Waliwo n'omulala kyogedde. Bajja ne baaza ne bateekamu oba kisosonkole kya ssasi oba pisito. Baazizza buli wamu ne mu kisenge. Kyebaaza mulaba ani ayaza wakiri kubeeko abaana abalala. Badde bweru nga nkuba masimu mbadde nkubira sekonda. Bwaliteka okubaawo Misoni njala bwe luba Luyimba nga lwe lumusibya kijja kitya ate baaza enju. Kitegeeza balina ekirala kye baagala omuyunga. Tebatunyonnyola poliisi bali wano balina emmundu zaabwe ne bayoka bazipaakinzi. Okusinziira ku mukugu mu kunoonyereza ku buzi bw'emisango mu maka Abdulmulasi Mwanattu era omulimu yagukoledde ddala era bw'atyo n'ayolekera agenda anoonyereze ku muntu gwe baaliza ennyumba nga ayimbye buyimbi. Tebabaga batadde mu ssasi oba emmundu oba pisito mu nnyumba. Era bw'atyo n'akubira ku Jadi Kiweewa gy'ade batwaliddwa gyokakasa ovuddeyo bulungi tebatidda kye batutte. Kale mwana Kiweewa yamusanze nga gumuweddeko bulungi n'amunnyonnyola mu kutya okwo okutindima okw'ekika ekya waggulu nga yandibanga balina kye babadde bamutadde wansi w'ettebe eyo. Kale katabitegeera bulungi. Bakututte Kibuli. Nsonga ki gy'otegeddeko? Nkuyimba. Wayimbye ekiba? Nantaba. Okay. Kale katulabe engeri gye tutuuka tulabe ekyokukola. Okusinziira ku mubaka ow'Ekayunga Nantaba Aida Eriosi omukugu badde bateebereza nti oba yandibe mabega w'okukwatibwa oba okukwata kwa Jadi Kiweewa omuyimbi Mwanattu we yatuukiridwa ku lukome lw'essimu n'ategeeza n'agamba nti twandibako akazole ku mutwe. Ye yandibadde akwata atya omuntu ng'oyo nga mu butuufu tukimalire ddala tino talina bwannannyini ku linnya lya Nantaba. Bangi bameka balibiyimbyeko Luyimba oba erinnya lya Nantaba omuli ne Bobi Wine yayimba ku Aida Mwanattu endabada nene batamukwata lwaki bandikutte Kiweewa. Yange ya buli muntu yenna ayagala olituma omwana we siririnaako bwannannyini oba Kiweewa yayimba kyayagala ekimunyumira bw'abanga erinnya Nantaba yerigenda omukolera ssente alinsa abaana be waddemba okuliyimbako nga bw'ayagala oba ayimbye Nantaba musezi oba ayimbye ku Nantaba omulogo oba ayimbye ku Nantaba eyakulanga ekikere talina buzibu. Actually ffe abayimbi tubaagala kuba abayimbi batuweweeza emitima era bw'obeera awo nalaba ku Kyagulanyi ng'ayimbye ku Nantaba specials olumu n'ayimba ku Aida ng'oyo tebamukwatanga n'olwekyo tewali alina bwannannyini ku linnya buli muntu waddemba okuyimba ku kyayagala. Kiweewa bw'awulira ng'erinnya lya Nantaba yerinaamufunira akawogo k'abaana yerinaamuleetera amata g'abaana yerinaafunira mukazi we Gomesi waddembe okulikozesa nga bw'akola ki erinnya Nantaba siririnaako nannyini buli bwankomeredde. Ni ayisaawo ani ayiseewo ayiseewo nange simulabye. Abantu bano ebintu bino bizeemu. Abantu bano bannaye twegenderere nnyo nga kati ennaku zino nga tugaba emirimu. Okubira omuntu nti omuwaddiiru Bizonto Alex Mwangi gwe bayiseemu. Era abantu bateeka wano Facebook bagamba oyo Gayi Yuda. Ne wano bagamba Bosco naye Yuda yalidde mu Kiweewa olukwe. So tubeere Eva Boss. So tubeere ndowooza enjo nga tubigenderera nti wadde abantu sente bazeetaaga naye kintu kyakaaye tomala gawaayo nti kakalamu balaga kakalamu bajja kubira ssula tugambe nti kakalamu alina ddiiru tulina ddiiru gye tumuwa naye nga neddiiru olaba gye bamuwa musajja wattu twagala tuwandiikira Oluyimba nga sula abayisi era zeewo alwa ayagala ki oba yandiba mandeevu. Choka, you guys, get serious. Akatora mbulo kasaweddeyo. Nesawedako mujikole namwe.